Ate ye pulezidenti w'eggwanga lino Gen. Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwaleero avuddeyo n'akakasa nga gavumenti gy'akulembera bw'egenda okukola ekisoboka kyonna okulaba nga amafuta tegaddamu kuba nga gatambuzibwa ku nguudo za wano. Museveni agamba nti kinaasuubira kiyinza okuyambako okukendeeza obubenje n'ebirala, era bino abyogeredde mu disitulikiti ey'e Tooro wabadde ku mukolo gw'okutongoza eggaali y'omukka ey'omulembe. Oluguudo lw'eggaali y'omukka luno olutongozeddwa lumanyiddwa nga The Standard Gauge Railway nga luzimbiddwa okuva mu ggwanga Uganda okusala okudda mu ggwanga erya Kenya nga lwakuyita mu nsalo ey'Amalaba nga luliko kilomita 273. Enteekateeka ez'okuzimbibwa kwalwo zitongozeddwa omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni ng'alina omumyuka we Jessica Alupo, minisita avunaanyizibwa ku by'entambula mu ggwanga Uganda General Katumba Wamala n'abakungu abalala bangi. Kampuni okuva mu ggwanga erya Butuluki yaweereddwa eddimu ery'okuzimba oluguudo luno era nga agikulira awamu n'omubaka w'eggwanga lino mu ggwanga Uganda baliko yeboogedde ku nteekateeka eno. We have laid across Africa, from Tanzania to Algeria, from Ethiopia to Senegal, and many other countries across Africa, and we are thrilled to continue that legacy in Uganda. Immediate benefits, the ripple effects of these investments touch every sector: agriculture, tourism, manufacturing, and services, unlocking untapped potential across the country. Mu kwogera kwe Minisita Katumba Wamala akakasizza ng'oluguudo luno olw'eggaali y'omukka bwe lugenda okuyambako naddala mu kutambuza ebyamaguzi ng'emmwanyi ku bbeeyi ensaamusaamu. With the standard gauge, we are going to reduce that cost to $1,600 to $1,700. And I think that's good news in the ears of the traders. Iyo mmyuka w'omukulembeze Jessica Alupo ayozayozezza bannayuganda olw'okutuuka ku kkula lino eririndiriddwa okumala ebbanga ng'agamba kyakukendeeza ku buzito obubadde ku nguudo kiziyamba okuwangaala. It will reduce the load from our roads, giving our roads a long lifespan and associated advantages on our roads. Ayongeddeko nti oluguudo lw'eggaali y'omukka luno lwakuyambako okutunda eggwanga Uganda n'okuwa bannansi emirimu ko n'okunyweza omukago ogw'amawanga mu Africa. Most importantly, the project will enhance our country in attracting foreign investors and thereby impacting positively on our economy through the creation of more jobs and wealth and industries. In short, it will go a long way in improving the investment climate in our country. Iyo omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni mu kwogera kwe ategeezezza ng'oluguudo luno bwe lugenda okweyambisibwa mu kutambuza emigugu olwo give ku makubo. Big things, coffee, biki, cargo will be on the railway and on the water. Museveni agamba mu kaseera akatali kaawala amafuta gaakutandika okuyisibwa mu midumu kikendeeze oba sinakindi okumalirawo ddala obubenje bw'amafuta obuzze bumalawo bannayuganda. The petroleum, we are going to make pipelines. We are going to make a pipeline from Kenya through Uganda to Congo, and also another pipeline to Tanzania. So amafuta, petroleum will have to go through the pipeline. We will not save motoka bya petrol ku luguudo. Mu bimu ku biteekateeka okukolebwa, Museveni agamba baakuzimba ebisaawe eby'ennyonyi okulira n'amakuumiro g'ebisolo kyanguyiza abalambuzi. Construct an airport near Kidepo, another one near Bwindi, another one near Kasese, so that the tourists go straight to the national park. Omukulembeze w'eggwanga era aliko okulabula kwakoze eri abawozi b'ensimbi. These banks have been charging a lot of interest, and the money lenders babade bababa kati mbataddewo ekufulu aba money lenders tebagenda kuddamu kubatulugunya.
Emikolo egy'okugulawo enteekateeka ez'okuzimba oluguudo luno giyindidde mu disitulikiti eya Tororo nga lwakumalawo ensimbi za euro obuwumbi obusoba mu 2. Ndi Jocelyn Nabosa ku Lwakugudde TV.